Abakolinsi ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Nange abooluganda bwe najja gye muli sajja n'amaanyi ag'ebigambo oba amagezi nga mbabuulira ekyama kya Katonda. Kubanga nasalawo obutamanya kigambo mu mmwe wabula Yesu Kristo ye yakomererwa. Nange nabeeranga nammwe mu bunafu ne mu kutya ne mu kukankana okungi. Era mu kwogera kwange ne mu kubuulira kwange tebyali mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, naye byali mu kulaga okw'omwoyo n'amaanyi, okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. Naye eri abo abakuze mu mwoyo twogera eby'amagezi, naye amagezi agatali ga mulembe guno oba ag'abafuzi ab'omu mulembe guno abaggwaawo. Naye twogera amagezi ga Katonda ag'ekyama agali gakwekeddwa, Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Tewali n'omu ku bafuzi ab'omu mulembe guno abagategeera, tebandikomeredde Mukama ow'ekitiibwa. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawuliranga, n'ebitayingiranga mu mutima gw'abantu, byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Naye ffe Katonda yabitubikkulira mu mwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Kubanga muntu kyategeera eby'omuntu wabula omwoyo w'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda si wali abitegeera wabula omwoyo wa Katonda. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa. N'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza, wabula omwoyo by'ayigiriza, bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda, kubanga bya busirusiru gy'ali, era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna, naye ye yennyini takeberwa muntu yenna. Kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize? Naye ffe tulina endowooza ya Kristo.